Mukama yeebazibwe omulungi ennyo. Olwali tugenda kuba tutunuulira ekirooto ekyokulota ekisumuluzo. Oloota abakuwa ekisumuluzo, oloota ekisumuluzo kyamenyese, ekisumuluzo kiri mu kkuvulo, olina ekisumuluzo kikyamu, ogula kkuvulo, osudde ebisumuluzo, olina bbando y'ebisumuluzo, kisumuluzo kya mmotoka, pulezidenti akuwadde ekisumuluzo, mwami wo ebisumuluzo abigabye, ekisumuluzo kyatalagga. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olwali tugenda tutunuulira n'ebirala ebikwatagana ku bisumuluzo. Ekyoto kino Mukama akikozesa nnyo, kirungi buli muntu yenna okuba ng'okitegeera bifo nga tonnaba na kukifuna. Wano ku kyozi ekirungi ekiriwo nti osobola okutegeera ebintu. Tukoze materials awererako ddala kuno ku online, osobola okuba ng'otegeera ebintu n'obeera nga Mukama bw'ayogera osobola okuba ng'otegeera, kubanga abantu bangi nnyo kinjagala obagamba Mukama Katonda nga bw'ayogera tebategeera, naye twesiimye kubanga ffe wano Mukama bw'ayogera tusobola okuba nga tutegeera. So olwali tugenda tufuna ebirooto ebyo eby'ekisumuluzo. Tutandikirewa kasuke basomera ekyawandiikibwa kimu wano, tweyongereyo ekimu ku byawandiikibwa ebyogera ku bisumuluzo. Bayibuli yogera mu Isaaya 22 ennyiriri 22 egamba, n'ekisumuluzo ky'ennyumba ya Dawudi ndikiteeka ku kibegabega kye, era aliggulawo so tewaliba aggalawo, era aliggalawo so tewaliba aggulawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Kitegeeza nti omuntu alina ekisumuluzo yaba n'obuyinza. Omuntu alina ekisumuluzo yaba n'obuyinza. In other words, ekirooto eky'ekisumuluzo mukwano gwange kitegeeza buki? Kitegeeza buyinza. Alina ekisumuluzo nkiddamu yaba n'obuyinza. Kaakati tutandikirewo oba anyway, bw'oloota nga olina kokwe ng'osudde ebisumuluzo, tandike kusula ebisumuluzo. Ng'obadde onoonya ebisumuluzo bye tobiraba ng'ebisumuluzo wabisudde. Okusula ebisumuluzo mukwano gwange kitegeeza nti obuyinza bwo bwagenze, obuyinza bwo obusudde. Tusula tutya obuyinza? Oluusi okuyita mu bunafu, setbacks, nga toli lukola atayokya onyoga tonyogoga oli awo, okuyita mu butali butuukirivu ng'okola ekibi, waliwo ekibi ky'okola ne kikwambula amafuta ne gayiika, obuyinza buno obusula ng'omwana wa Katonda. N'ebintu byonna ebikootana ne Katonda bye tukola bitujjako obuyinza. Nga bw'olaba Adamu yalina obuyinza mpaka bwe yajemera Katonda n'agondera Setaani, obuyinza bwe ne buwanyisibwa. Wabeerawo okuwanyisa ebisumuluzo. Kati Setaani yalina ekisumuluzo ky'ensi eno, era Yesu yagamba the God of this world is coming but has nothing on me. Kitegeeza Setaani ye Katonda y'oku nsi kuno. Yesu akufuula bufuuzi exempted, n'oyingira obwakabaka bwe n'obeera ku nsi kuno ng'oli mugenyi, ng'obwakabaka bwe tebuli kuno, naye kuno ku nsi obwakabaka bwa Setaani weetunuulira buli wantu wonna ojja kulaba nga bwe bufuga. Eri ababalonde, eri abakkiriza Yesu be bali mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu yagamba tusabe obwakabaka bwa Katonda bujje kuno, byagala bikolebwe ku nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kitegeeza si bye bibadde bikolebwa, ekyo kibikolebwe mangu. So bw'oloota ng'olaba ebisumuluzo bye bigudde, ebiseera ebisinga Mukama bakulaga nti obuyinza bwo obusudde. So olina okuba nga weekebera ng'omwana wa Katonda n'olaba wa exactly bw'oba olina ky'olaba ky'oba otandikirako okwenenya, naddala obujeemu, ekibi. Mukama yeebazibwe nnyo. Number 2, osobola okuloota nga olaba olina ekisumuluzo naye nga tosobola kuggulawo. Olina ekisumuluzo naye nga tosobola kuggulawo, nga kikulemye okuguza naye ng'omulala yasobola okuggulawo. Manya mukwano gwange kino nakyo kikwatagana na buyinza bwo mukwano gwange. Olina ekisumuluzo naye tomanyi kukikozesa. So ebiseera nga bino nga olooza ekirooto nga kino, ebiseera ebisinga oyinza okuba ng'oli awo ng'omulabe Setaani akuzimbyeko akayumba naye nga oli awo otudde butuuzi, tomanyi nti olina amaanyi ng'omwana wa Katonda. Weebwa amaanyi n'obuyinza mu Luka 10:19, okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi, tewali kirikola obi n'akatono. Naye ng'oli awo Setaani akukuba, onoonya bakusabira, onoonya bakola ki? Mukwano ojja kuloota ng'olina ekisumuluzo naye nga tokikozesa. Mukama yeebazibwe nnyo. So kino ebiseera ebisinga kiva ku ignorance. Abantu bange bazikira olw'okubula okumanya. Oli alina ekisumuluzo naye tokola ki? Tokikozesa, naye nga kisumuluzo kituufu. Ekirooto kino kyawukanamu bw'oba ng'olina ekisumuluzo nga kikyamu. Bw'oba olina ekisumuluzo nga kikyamu mu kirooto, ffe okulaba ng'otegeera ani akuwadde ekisumuluzo ekikyamu. Omuntu oyo bw'omutegeera mu kirooto nga yakuwadde ekisumuluzo ekikyamu, manya nti omuntu oyo akuwa magezi mafu. Oba ogoberera omuntu oyo ogenda kubula, ogenda kuluzinga. Mukama yeebazibwe ng'akuwadde ekisumuluzo ekikyamu. Oba ng'olaba olina ekisumuluzo ekikyamu, olusinza okurepresentinga manipulation y'omulabe Setaani, okuba ng'omulabe Setaani ayitawo deception, okuba ng'akujja ku mulamwa, okugguza enzizi otalina kuggula. Tulina okwegendereza nnyo.
mu kirooto. Oyinza omuntu mutegedde naye okanga bwekanziga ekisumuluzo ky'olina kikyamu tebiggulawo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Olwo mukwano gwange omu yampeerezako ekyoto mabegakawo nga ayina luumu ennyumba gy'alimu naye nga enzigi zonna nzigale naye nga eddiro lyokka ndowooza lye liggule naye nga luumu zonna buli watuuka waggale. Mukwano gwange Mukama baakulaga nti nno waliwo ebintu ebibi by'otannaba kufuna access ku byo, waliwo ebintu ebibi by'otannaba kugula mu bulamu, waliwo areas mu bulamu bwe zikyali ensibe nga weetaaga okuba ng'ofuna obuyinza, okuba ng'ofuna amaanyi, okuba ng'onoonya Katonda osobole okuba ng'oggulira rooms ezo, okugulira areas ezo mu bulamu bwo, kubanga amaanyi n'obuyinza byonna byakola ki? Byatuweebwa. Olusoma mu Mateyo sura 16:19 Bayibuli egamba ndikuwa obuyinza, egamba ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka bw'omu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa mu ggulu. Kyonna kyonna ky'olisiba ku nsi kirisibwa wa? Mu ggulu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ate era ky'onaasumululwa ku nsi kirisumululwa wa? Mu ggulu. Amaanyi n'obuyinza byatuweebwa ng'abaana ba Katonda. Kye tusiba ku nsi kisibwa mu ggulu, kye tusumululwa ku nsi kisumululwa wa? Mu ggulu. Kale osobola okutangula abo bakwadde ebisumuluzo bingi oba ng'olina ebisumuluzo bingi, kitegeeza nti ofunye access ku bintu bingi nnyo, areas nyingi mu bulamu bwo. Naye kyolina okutegeera nti just because wasumululwa mu kawula tekitegeeza nti wasumululwa mu mwoyo gw'obwavu. Just because nti wawangula emizimu gy'awamu tekitegeeza nti nno wasumululwa mu busungu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ebisumuluzo eby'enjawulo, just because osumuluddwa mu mbala tekitegeeza nti osumuluddwa oba oweereddwa ekisumuluzo ekyokuba ng'ogenda kuba ng'olipresentinga Katonda oba okumuweereza. Ebyo n'ebisumuluzo bingi bwakabaka bwa Katonda. So bulaba kwadde ebisumuluzo bingi oba ng'olina ebisumuluzo bingi kitegeeza nti mukwano gwange ofunye access oba enzigi zigenda kuba nga zikuggulibwawo ez'enjawulo. Tujja kitwala bwe tutyo, enzigi ez'enjawulo. Yesu omulungi yeebazibwe. Waliwo aloota ng'alina ebisumuluzo bingi. Olemperezako ekirooto nga bamuwadde ekisumuluzo ne bamugamba prayer is the key. Eddoboozi ne liva mu ggulu ne limugamba mu kirooto prayer is the key. Okiraba? So ebisumuluzo kitegeeza maanyi na buyinza tubuweebwa tutya? Nga tunoonya Katonda, nga tunoonya Mukama, nga tumugondera. Amaanyi n'obuyinza byatuweebwa dda naye jjukira tulina gyayizingira, tuli kyajingira eri mu ssaala. Yesu yeebazibwe omulungi. So osobola okuloota nga olaba olina kufulu nga mpya, ng'osibyeko kufulu empya. Waliwo embeera gy'oba ogenda okuba ng'oggalira. Jjukira batugambye buli kye tunaasibanga mu ggulu, kye tunaasibanga ku nsi kinaasibwanga mu ggulu. Kitegeeza mu abaloota kufulu nako mukategeere ng'olina woggala. Waliwo embeera Mukama gy'aba akugamba gy'olina okuba ng'okola ki? Oggalira. Oli awo okaabakaaba Mukama n'akulaga ngo kufulu abakuba mukwano gwange kozesa amaanyi n'obuyinza bwo, tewakyali ky'omugamba. Bino byonna yabikuwa kulaba ng'oggalira embeera eyo. Abamu baloota nga alina ebisumuluzo bibiri. Bw'oloota ng'olina ebisumuluzo bibiri, beera very careful. Ekirooto ekyo kitegeeza ekyawandiikibwa kino kye kimu ekiri mu Mateyo 16:19. Ekisumuluzo ekimu kiba kyakuggulawo, ekimu kiba kyakuggalawo. Mukama yeebazibwe. Kuggulira na kuggalira mbeera. Kyoyagala kyoggalira, kyoyagala kyoggulira. Oba oweereddwa access. Yesu yeebazibwe nnyo. Ekituufu kiri nti Mukama asobola okuggulirawo oluggi n'oyitawo, naye ate omulabe Sitaani naye n'akola ki? N'ayitawo mu luggi lwe lumu. Sitaani naye n'ayitawo. Mukama akwera mu ddyo, Sitaani atwalira mu kkono olw'ensonga tewaggaddewo. Enzigi wazirese nzikola ki? Nzigule. Ekikwatagana ku nzigi, maybe tukola video endala ekwatagana ku nzigi, tuzigula tutya? Kuyita mu bintu bye tukola, bye tulowooza, bye tuwulira, bye twogera, biki? So bye tutunulako byonna ebyo byonna bikola ki? Bigula enzigi. Okulaba omulabe Sitaani ng'ayitawo kubanga akuba ebyo Katonda byakola ki? Byatuwadde. Osobola okulaba nga olwo yaloota ekirooto nga baawe akutte ekisumuluzo kyabwe. Ekisumuluzo ky'ono omukyala n'akiwa omukyala omulala. Kitegeeza mukwano gwange nti amaka ago gagenda. Wetaaga okuba nga weerwanako. Amaka ago gaba gakola ki? Gagenda obuyinza bwo mu maka ng'omukyala. Ekifo ekyo kigenda. Kati oli omukyala omulala yaba atutte obuyinza bumanya. Oba olina okuyimirira olwane. Nga nkyongerayo n'ekirooto kino kyolina okutegeera nti ekirooto kino kitegeeza amaanyi n'obuyinza, kitegeeza eddembe, kubanga omala okukwata ekisumuluzo kyo n'osibawo, bw'osibye omanya nti wali seefu. Bw'obaako ogudde manya nti ofuna eddembe, ofuna okuwummula. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Ofuna ekisumuluzo ebiseera ebisinga kiri presentinga opportunities empya, kubanga bw'oggulawo enzigi empya ziyinza okuba nga zikugguliddwawo mu bulamu bwo. Waliwo geeti eziyinza okuba nga zigguddwawo nga zogenda okuba ng'oyingiramu. Manyi nti Yesu aggula enzigi
ebisumuluzo bino bitegeeza amagenda, destiny, okukyusibwa kwa story okukyuka, olutambi lubadde luyimba bubi kati ne lukyuka, waliwo enzigi eziba zikuguliddwa mu bulamu. So kitambulako nnyo okugula enzigi. Mukama waffe omulungi ebazibe nnyo. Bw'osoma mu kitabo ky'Okubikkuliro 3:8 Yesu agamba nti manyi ebikolwa byo, laba nateeka mu maaso go oluggi oluguddwawo, omuntu yenna lwatayinza kuggalawo. Ng'olina amaanyi matono n'okwata ekigambo kyange, so teweegaana linnya lyange. Eno kanisa alina amaanyi matono, naye olwokubanga ali ekwata ekigambo kya Katonda, Yesu yagigulirawo oluggi nga tewali asobola kuluggala. So osobola okutambula ng'opaleetinga ng'enzigi nzigali oba ng'enzigi nzigule. Bifu enzigi zaabwe zaali nzigale, ne Yesu najja n'abateerawo oluggi oluggule. Tusabe Katonda abenga aggula enzigi eri obulamu bwaffe, mukwano gwange, tuopaleetingire under open heavens. So kuloota ng'olisevings ebisumuluzo ebingi nakyo so okubanga eggulu ligguddwawo gy'oli, okubanga ebintu bigenda kubeera birungi gy'oli. Otanga ekisumuluzo kyatalaga, mukwano gwange, ogenda kufuna difficulties, obuzibu, kubanga ekisumuluzo kyatalaga kigulawo kitya kufulu. Manya mukwano ogenda kusanga difficulties, challenges mu bintu by'okola. Olina okuyimirira osabe Katonda akuyambe abenga akuyisaawo. Mukama waffe omulungi ebazibe. Bw'oloota omuntu ng'akuwa ekisumuluzo, ebiseera ebisinga Mukama bakugamba omuntu agenda okuba nga akuyambako, agenda kuba divine help, agenda kukuyamba okuba nga akuyisaawo, agenda kusomosa, ayinza okuwa magezi, ayinza okuconnectinga omutukuvu nga bw'aba planinze. Ng'olaba omuntu akuwa ekisumuluzo, bw'oloota nga akuwa kigaba ng'olina gwowa ekisumuluzo, manya mukwano gwange omuntu oyo Mukama Katonda bakulaga nti gw'olina okugenda okuba nga omuyisaawo. Ewala amagezi n'ekisa eky'enjawulo Mukama oluusi kyabatadde ku bulamu bwo, okuba nga oyisaawo omuntu oyo oba abantu abo. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Osobola okuloota ng'olaba osudde ebisumuluzo byo, oluusi bya mmotoka, osudde ebisumuluzo by'emmotoka, tayogedde kusula ebisumuluzo, naye oba osudde bya mmotoka, manya mukwano gwange ovudde mu magenda go. Oba tolina kisumuluzo kya mmotoka oba ogenda kutambula otya mukwano gwange, emmotoka eteekerera amagenda. Oba osudde ebisumuluzo by'emmotoka oba tobirabye mu kirooto, oba obirabye mu kirooto, Mukama bakulaga nti wali wasula obuyinza bwo kakati obufunye. Wonna w'oba olootedde ng'olonze ebisumuluzo byo ng'ozzeemu n'obifuna, badde byagwa. Mukama Katonda bagamba nti obuyinza bukuddiziddwa. Ekisumuluzo ky'emmotoka kyepizeetiga amagenda b'emikwano, specifically bw'oddamu n'okiraba, manya mukwano gwa amagenda go gateeredde, kubanga ozzeemu n'olaba ekisumuluzo kyo. So okulaba kufulu nga nzigule mu kirooto, lwabanga nga kufulu nzigule. Na mu kirooto bw'okipasiivinga nga kibadde kirungi, ng'obadde tolina ngeri gy'obadde kuggulawo, manya nti mukwano gwange Mukama Katonda enzigi azigudde. Naye bw'osanga nga wasibye ennyumba yo n'osanga nga bagiggudde, si kyekimu. N'olaba mu kirooto kyo muli ng'otidde n'okutya, wagaba babbi baki, manya mukwano gwange waliwo omubi okulanga ageza okuba nga akusesetula okujja mu buyinza bwo, kusesetula okuba nga akola ki, akujja mu buyinza bwo ng'omwana wa Katonda, ate nga ekikuggisaayo kubanga akuba ebintu byo, kubanga bamala okukuba kufulu ne bagijjako, kitegeeza nti bayingira kyere nga bwe bakola ki, nga bwe baagala. Kale kituufu kiri nti alina ebisumuluzo, yaba ne access, alina ebisumuluzo by'eggulu kakati ye Yesu. Ate Bayibuli egamba kutte ebisumuluzo by'emagombe n'okufa, Yesu n'ebisumuluzo by'emagombe n'okufa, ne Sitaani talina nno weewuunye ebisumuluzo bya nnyumba ye mwabeera, Yesu yabimuggyako dda, talina. Naffe Mukama n'atugirayo ddala, kubanga twali bakugenda mu kuzikira, naye n'atuggyako kubanga ebisumuluzo yakola ki, yabiyina. So bw'oloota nga olaba kufulu nkadde, so ng'olaba kikufulu kikadde kiri ku nnyumba nga n'okutalaga kyatalaga, manya mukwano gwange obeera busibe, babeera bakusiba, babeera bakusiba busibe bwa dda. Kufulu kyatalaga kiri awo, naye ng'olina okiggula, kitetenkanye mukwano obeera busibe bwennyini, bondage. Olina okusaba Katonda abenga akusumulula. Kufulu ng'olaba olina okuba nga bw'ova naye nga baasibawo, manya mukwano gwange bwebito bibiri. Bw'oloota ng'ogula ebisumuluzo, ogula kufulu, kuba kunoonya Katonda nga waliwo embeera gy'oyagala okuba ng'oggalira oba nga oggulira. Mukama bagamba kumunoonya, ebisinga kasita bingiramu oggula kuba kunoonya Katonda, kuba kusasula mutango. Ndowooza ekigambo ekituufu ekyokuba nga nkozesa kuba kusasula ki, mutango. So muteere mu komenti ebirooto byonna bimuloose ebikwatagana ku bisumuluzo, nja kuba nga nziramu kimu ku kimu
nga bwetwongera okuba nga tuyiga wano ku Chosen. Twebaza Katonda ku lw'obubaka buno. Now ojja genda osome Matayo 19 ennyiriri ze tusomye mu Revelations 38 ne Isaya 22:22 ogera okuba ng'onyonnyoka ku bisumuluzo naye nga kyolina okutegeera biri presenting obuyinza okusingira ddala whether obuyina whether toyina otegeera ku kirooto kino kama aba akikuwadde, so toddamu kubeera confused lwa kirooto kino. Oba ng'olimpya subscribing ne wakita Chosen Generation nga tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga okw'enjawulo kw'otagenda okusanga abantu wala wonna ino channel gyetaagira ddala. N'abadde basuubiza ki ekirala. Okay, kyesoogeddeko ndowooza olota president nga akuwa ebisuubizo. President waba akuwa ebisuubizo, president akiikira Mukama, akiikira Mukama ebiseera bisinga Mukama Katonda aba akuwa biki, akuwa buyinza. So tolota president ogamba nti nkya President Museveni agenda kujja ewuwo oba president yenna, nedda mukwano gwange. Ate oliba president kama batatera kukozesa mu birooto mu bulungi. So kyekyabe mikwano kankome wano bannange mbeere bulungi, mweraba.